Kampite Speaker wa Kampala atenga yaje mpapula kuboa women M. NUP everywhere. Chagulaji umbrella Chairman Nyanzi naye abeo wale tukongera konga nango muntu tena kugenda yemusike tendo aye kubanyo nangembe konga nango muntu tena kugenda yemusike tendo aye kubanyo nangembe Museveni tegenda tuzoganya abanyaba ne basebo entekekeka ya Museveni tegenda tuzoganya n'omulundi n'ogumu entekateka ya Muzeyi Museveni tegenda tuzoganya mulundi na kutya n'omulundi n'ogumu kale muterere tugende mu maaso abantu tuli mu control ebalizeko Katonda nti nakayita mu kizibu ky'amaanyi bali banzise nenawona munkubire ku mungalo naye olwalero nkomyewo n'okwagala kuli okwasooka kyobola bannesibye riboni eno mujjukira nga tulwanyisa togikwatako abaaliwo mwanike emikono twesiba riboni eno nga twagala okuleeta revolution. This ribbon is back era ntaddemu egenda okukyusa eggwanga lino egenda kutandikira wano mu Kawempe South egenda kutandikira wa bato bange mwenna benzize baba yanguwa abantu 10 era lukyali lukulu nnyo eri abavubuka lunaku lwe tusazeewo ng'ekibiina kya NUP mu Kawempe division si Kawempe yokka naye mu ggwanga lyonna okwaniveiringa abakulembeze b'abavubuka abagenda okukwatira ekibiina kya NUP bendera era tubakwasiza ambuleera nga bagenda kubanga be bagenda okutukiikirira era nga tulina obusobozi era n'obwesigwa bungi nnyo mu bavubuka abo okuba nti bagenda kuwangula. Kati obuwanguzi bwaffe obwo bujja kuba kabonero kalungi nnyo eri enteekateeka zaffe ez'okuwangula eggwanga lino. Ekisooka nti mu nteekateeka zaffe twalabye nti ebiseera bbanga libadde ddene nnyo ng'abavubuka beesuulirayo gwa naggamba naye ekibiina nga bwe kimanyiddwa nti kitandikira ku bavubuka kyetwavudde tusalawo nti katukoleyo omukolo gumu nga tubikola olunaku lumu nga kiri buli wonna naye nga tulangirira ababagenda okukwata bendera era olwaleero kyetuliko wano mu bigambo byaffe tukubiriza abavubuka banywerere ku mazima kuba bw'osalawo okubeera wa NUP oba okkiriza okukulembera enkyukakyuka z'eggwanga lino abavubuka tubakubiriza okubeera abeesigwa abavubuka babeere beesigwa kubanga ebintu ebyonooneka mu ggwanga ne mu nsi yonna bitandikira ku bavubuka. Ffe bwe twali abavubuka twanywera kwe kubeera nga opposition ekyaliwo wano mu ggwanga era tugamba kwe kubeera nga tutuuse ku kiseera ekyokubeera nga n'akalulu tukawangula waakiri obuwanguzi ne batabulangirira bulangirizi. Kati omulundi guno ate tusimbudde n'amaanyi tusimbule n'abavubuka tulonde akalulu ate era tukawangule bavubuka bawangule bamemba ba parliament bawanguwe ate ni His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naye awangule. Tulina essuubi nti abavubuka bagenda kunywera tubakubiriza obutakkiriza kuba enteekateeka z'okugulirira zatandise tubagambye baleme kukkiriza eri akakiiko k'ebyokulonda tukawadde okulabula okusembayo nti bamanye nti abavubuka si basanyufu olwa conditions ezireetebwa mu kiseera kino eky'okwewandiisa nga tuli mu kuwandiisa abavubuka. So twagala abavubuka baleme kubonyaabonyezebwa era njagala akakiiko k'ebyokulonda kanywerere ku mateeka nga bwe gali kaleme kubeera nga kafevalinga ekibiina ekimu oba ekirala. Twagala akakiiko k'ebyokulonda kagoberera amateeka kanominatinga abavubuka aba buli kibiina soke tugende mu kalulu.